Tuzze mubeereramu kati awetaaga osanyuka tusanyuke, awetaaga engalo abamu kati tulina ba councillors, tulina ba speaker, tulina ba member of parliament kuba ku ngalo kubanga gwe tuzze naye tulina tutalina mikwano mirala gye yandize naye gye namukubira engalo kitegeeza gwe olina okukola ki okubenga nze ayogera bwe nsaba engalo nti benazze nabo bakuba engalo ne mukubayo bataano nga tuwezi tusukka mu 100 naye abali eri bajja kulooza mbeesibako kisaze nammwe bye mbagamba tubikola ki mubimanyi naye bwe naasaba engalo ffena nga tuli wamu ng'omukolo tugulimu kijja tukola bulungi. Ekyokubisibwadde omulaba nti mubaka ayingira mu paalamenti n'ateesa naye ku buko waba buko era asigala ng'ayinamu kafiya ako kati ffe tumuwa vibe eyo bw'akyukako n'atunula gye tuli nga ffenna tuli lively kijja mukola bulungi. Naye abamu tujja kuba oluusi baba tebabiriiko, abamu bakwasaganya bya ku ssimu, abamu emboozi bali eri bbali, tekijja kukola bulungi. Tuyinza omumalayo ekinene nnyo essaawa 5 bwe tugenda 6 ne tufuluma ku 10 n'emu oba 10 na mmeka nabbiri zimuwe. Kituufu essimu yo sigala nayo ng'okola byokola naye omukolo gubeeremu, togubeera bbali kwepanga bwekanziba kuba ngalo naawe n'obuuzo bakabubaaki noddayo kuki ku ssimu yo. Kijja tukola bulungi bwe tunaaba tutambulira wamu. Simanyi wa waali naye nga kyemmanyi nti ayina abasituzi b'ebirabo kubanga siraba bagenda kubisitula gwentunulako munene mu kitiibwa kye. Wabaddewo entegeka nga abalina kati tovola anadde njagala nga waali okufuna ekigambo kye kituufu tubalina oba ffe tugenda okubisomba. Ekiba nti ffe tugenda okubisomba ekyo kitegeeza kuba wamu. Bwe tuba tuli 10 ekitekayaali tujja bisomera essaawa nnamba kati ekyo kibeere nga kitegeerekesebwa ekityo. Ebifa ebirabo ffe tugenda okubyereetera. Bwe tuba tubireeta kyemmanyi nti bingi kitegeeza kubisomba nnyo ate nga tulina okubimalayo era ffe kennyini. So tubeere nga tutambulira wamu. Nsaba jjajja okwataganye naye tutegeere ennamba y'abantu abajja okwetaaga okuyingira mu nju. Oba kuliko omukulu mu ddiini, bajjajja mmwe, basisita ne brother, tugattakawo n'abakulu mu NUP n'ebirabo bonna nga bwali ne bamemba paalamenti okusinziira bonna oba kibaze. Naye nga kyemmanyi tuyinza obutasukka nnyo 15 wadde nga bayinza n'otusaba 10 simanyi mu kinyumba ddiiro kiraki naye at least babe nga bamanyi nti ffe kati ekyo kibeere nga kitegeerekesebwa ekityo. Ebifa ebirabo ffe tugenda okubyereetera. Bwe tuba tubireeta kyemmanyi nti bingi kitegeeza kubisomba nnyo ate nga tulina okubimalayo era ffe kennyini. So tubeere nga tutambulira wamu. Nsaba jjajja okwataganye naye tutegeere ennamba y'abantu abajja okwetaaga okuyingira mu nju. Oba kuliko omukulu mu ddiini, bajjajja mmwe, basisita ne brother, tugattakawo n'abakulu mu NUP n'ebirabo bonna nga bwali ne bamemba paalamenti okusinziira bonna oba kibaze. Naye nga kyemmanyi tuyinza obutasukka nnyo 15 wadde nga bayinza n'otusaba 10 simanyi mu kinyumba ddiiro kiraki naye at least babe nga bamanyi nti ffe tujja kuyingira ku time eyo. Ekirala basibo ne bannyabo be bakyala, buli mukyala ali wano tegeera obuwangwa n'ennono bwe tulimu olwaleero. Bwe tuba tubuuza abakulu tufukamira butasaidi oba oli ani oba oli mubaka, naye bwe tuba tubuuza abakulu mu kukolo bwe guti tufukamira abakulu be baliwa be bataata ne basenga. Era tujja tuuka wali olw'okubanga oli wa kitiibwa osinga okubala tujja kutuuza mu maaso basenga bajja tubuuzaako munnange olemereyo mu ntebe kijja tukola si bulungi. Ffenna tufukamira abakyala tuba tubuuza basenga ne bataata ekyo kyo bwe kityo bwe kiri mukisigaddemu next weekend naffe katukimaliriza naffe tukiggala weekend eddako yaffe naffe tukiggale. Munnange byebyo olunaku Katonda lwatukoledde era akikoze neera ne kaweeda keeko tekookya tekanyogoga kali awo bakategeka nga kaffe olunaku lwaleero nga 27 lunaku lw'abanene
naye wona beneteekateeka kitegeera yompulira ddala nga yeeyo weetegese ekimala netegese nga bw'okitegeera bwakedde butya obubwo leero obwange ne basekolowooza nga ndota lunaku nga njagala Katonda abujjekedde nalugota nnyo kamala naye kimaze ne kiba kati ati kigenda kuggwa.